Atile dako banange katonanga mulamu sijja kuweza myaka nanga siwasiza Okulya Embizi Mu Muzikiti. Family ya protocol mwenda mwebale ebigambo ebirungi okubira ku Grace Mwami Kakande Mr. Lugenda. God is good to you in the country. Kugenda ku Mami Alison obujulizi bwonna bwempulidde leero Katonda yeebazibwe. Tukulembera obulungi ng'aba protocol. Bannange leero obudde bwe bukya, nze mba njagala kukola ekintu eki ogenda mu kyanki. Bamusemujjuuba omukyala neyeyaziza nnyo. Ekyokubiri mba njagala kubeera n'abantu abakadde bamulekwa bannamwandu abaana b'okubbala Mukama yeebazibwe. Single mothers. Nze nkimanyi bulijjo sifa abakuwa emmere gy'oli. Tusobola n'ogiteekaawo n'otagikima. Weebale nnyo kugikima. Nkimanyi ddala mu Buganda enkuba eba mukisa. Naye emmere egy'entono ennyo bagibikemu oba tusabe kuberekera ekyango kyekiriwo mukisa neyanziza nnyo ebigambo ebirungi. Bayibuli egamba nti ebigambo ebirungi biwonya amagumba. Tweyanziza nnyo abatuwadde emmere, tukubireko abatuwadde emmere eyokkalira abantu. Bamemba bawakipaalusi bonna tubakubire mu ngalo. Nebalizeeko. Tweyanziza nnyo. Emmere eggwawo naye omukisa tegukola ki? Kati eno saavisi yakusabira mukisa. Olunaku lumu lukye ng'ate gumu ku batuwa emmere ey'okugabira abalala. Ekyo nga sinnakikola nenda kusaba nsooke nsaba esaala eyeebaza. Ayi Katonda muyinza buli kintu. Kweyanziza nnyo bweyakwata ku mukono n'oteekako omukono gwo n'ompandikiranga ennyimba olw'omwoyo omutukuvu ate n'ompanga enjiri. Mukama ekitiibwa kikuddire. Naddala olw'ekkanisa eno eyatandika mu muti nga buli omu agijereka. Weebale nnyo Ayi Katonda. Najja wano wanyina emyaka 19 netandika okuyimba ennyimba ez'enjiri. Lweka ennyini n'oziteekako omwoyo n'ozitunda mu mitima gy'abantu bo abalokole n'abatali balokole. Weebale okuganja n'otaddeko n'omusiraamu n'omukatoliki n'omuprotesitanti n'omuseministe n'omusirikale n'atali Katonda wadde bonna ne banjagala. Ayi Katonda oyo abeera kuwe ebisinze. Weebale ekkanisa eno gijja mu bantu 9 n'ogituusa mu bantu 11. Weebale olw'ebirungi by'otukozesezza. Era Mukama nkusiima nnyo. Maama wange yafiira mu myaka 26. Taata wange yafiira mu myaka 3 ndowooza mu 2 bamwesa. Lengera mpezeza emyaka gy'egyo 39. Ekitiibwa n'ettendo bikudde. Kitegeeza maama ne taata we bafiira nze nayiseewo. Weebale otuleetera emikwano. Weebale Amanda step brother wange. Weebale okutukuma okutuusa kaakano. Weebale okubeera omuzadde. Weebale okutuleetera emikwano. Weebale otukubagiza. Ayi Mukama bano bonna abayimiridde wano nze ani ntiiza musumba waabwe abasajja n'abakyala b'ebitiibwa. Weebale nnyo kubagwe Ayi Katonda okubagiza Sayuuni n'otuddizaawo bwe twafiirwa. Nga Saala bwe yagamba nti n'oleete ozeseza enseko Ayi Katonda n'oŋŋangisa n'enyimirira ku bituuti eby'abantu bano okulokole si balokole nga banywedde n'omwenge nga batamidde ne bayimba nange ne basanyuka nange nga nnyimba ennyimba ez'enjiri ne batankuba mu kyupa ne bawanika mikono ne tusaba. Weebale olwa acceptance. Weebale olw'okukkirizibwa.
webale olw'emikwano nonningisa ku nnyonyi ate ku airport ne babeera yakima lwesiinaako muganda naye n'agamba nkukimyenga muganda webale olw'abantu abatuwadde sente zaabwe ayi Katonda okuzimba ekkanisa webale Mukama taata webale Mukama n'abasiraamu nabo ne batuwa sente tuzimba ekkanisa abavuga bodaboda ne batuwa sente nasanga waboda nampa 10 naga olutwale mu kyaki nasanga abasiraamu ne batuleetera wano emmotoka namba ng'ejjudde amataffaali webale olwabo betumanyi abali ku online church abali ku ebweru abali e Uganda webale okutwanjula ayi Katonda akakanisa ke twatandika nga terina omwaka manyi nga tujerekebwa nga tuvumibwa nga buli muntu agamba obuyimbi buyaayi bonna n'obaswaza bonna n'obasirisa kanisa n'okiyimiriza okutuusa olwaleero webale ayi Katonda olw'abamulekwa abasoba 12,000 oba 10,000 abali mu Masse Orphanage abaana abayiseemu ne balinnya n'ennyonyi ne basoma ne bamala ne batandika n'ebitongole webale Katonda omwesigwa fe abaagiregebwa abaavumibwa abaagala zaani Mukama gwe batuuza mu maaso ku buli mukolo ekitiibwa n'ettendo bikuddira ayi Katonda olw'okuganya ne leero tubadde tujja abasirikale ne bayimiriza emmotoka bweziguddewo mmira ne bagaa kale mugende ne banno bonna nenjogera n'ababadde mabega nti abo nabo bali naffe nabo ne babaleka muwala wange ebirungi n'agala naye Katonda gy'oli ayi Mukama weebale nnyo olw'okuganja n'oyimirira mu kyalo era Akaayi abantu bagasi gwe Bugembe n'oyimirira eggulu olinaga simanyi gwe Bugembe oyo bw'ataba gwe nga gwatuuza omuntu abeera nyayi Katonda si ffe wabula gwayi Mukama ffe baani abatayina mmere okubanga tuyita abantu tubawe ku mmere Mukama onyimiriza ku kituuti nga nyina emyaka 19 buli sande ne watabawo sande ne bagaa nti kati mulwadde ali ku kitanda ayi Katonda ndi gwe tuyinza okusima okugjako gwe ani oyo omulala tunaamusinza bw'abanga si gwe Katonda gwatuyimiriza wano endwadde zonna n'ozituyisaamu Mukama ne tutambula mu nguudo ne tuyita ku bafu abantu ne bafa emmotoka ne zibakoona lumu nga 31 omwaka guli naliva ku kyaki nendaba omwana ng'asala ekkubo nga apima ku Southern Bypass n'apima omusajja n'apima agenda okusalamu ati emmotoka namulabanga mulamu ne mulabanga mufu in microseconds webala okutukuuma Mukama abamu ne kibasukkako ne batandika n'otubika ennaku ez'olwo yateeka ne ku TikTok yeti Bugembe afudde nga kwegamba baagala tube bafu naye n'obaswazanga n'oteekako engalo yo n'otukuumanga ayi Katonda ekitiibwa kikuddire Mukama gwatukuumanga twebasa tukuumanga tuzuukuse gwe Katonda asirisiza abalabe nze ndabye bangi Mukama olinayimba oluyimba 2 n'asigaza eddoboozi eddungi n'ennyimba ennungi naye ennyimba ne zikomaawo naye omwaka gumu okuva ku yero wandibadde mufu leegera embaali biriba bitya komaweeka anayinza otula waatula Mukama ebintu bya Mukama bikuzaabuza bamuyita Yesu okugendera ddala ne tugenda emyaka 10 nga buli mwaka otubadde oluyimba paka ku zino ze tulina Katonda abanaako akola Katonda abadde mwene ensonga omwoyo we paka nekana akapya kendi mu kufulumya Katonda gyali olwaleero ku birthday yange kaziemu omukazi omusajja amaanyi alimu okusuula abaana abo omukazi alimu okanyega abaana be bamulekera abanye balivaamu badokita baloya bainjiniya balivaamu bapasita balivaamu Mukama weebasibe nnyo Katonda muyinza wa buli kintu weebale nnyo Mukama ne tulaba abantu batumulako entalo ne ziyimuka ne zifuuka ensozi ennene naye Yobu 9:5 lumeeredde olunyiriri oluwooma nti Mukama asemeza ensozi Mukama aggyawo ensozi ne zitamanya weebale Mukama ffe baani abaganjiza essaaga z'abalabe baffe ne zitatuukirira abantu ne batuwa deadline ne bagamba abo bajja kwa olunaku bweruti bajja kwa ku lunaku bweruti naye buli deadline ne tugiyitako kyobalaba jonna wandiise nga maama yafiira ku 26 tata yafiira ku 3 awo naye deadline sitani ze yateeka mu nyumba yaffe nze naziyiseeko Mukama webalenge Mukama okuganja webalenge Mukama oluyimba lwange ne lukubibwa ku leediyo z'abalokole ne lukubibwa ku leediyo ezali z'abalokole juzi nabadde nnyumiza nti ninabadde ku TV wange
ekkanisa erimu abantu 9-10 oyo bw'ataba Katonda abeera ayi Mukama kye kyankeezezza mu kanisa ne baganda bange bano basama essuubi n'okubabulira nti Katonda gy'ali. Mukama twala okusiima kwaffe ne tutandika emusaabala n'okuuma enkuba omwaka gumu n'emyezi 3 nga buli lwakusatu emusaabala prayer enkuba tetonnya, buli lwakuna enkuba tetonnya, buli lwakutaano ekiwaatu ekyaboga prayer enkuba tetonnya. Twagenda tetulina gwe tumanyi, tetukubira bantu masimu, tetuweereza mamotoka, naye abantu bajjula mu nkuŋŋaana ezo buli lunaku bwe nowanirira ebire. Ayi Mukama ffe baani ne twogera ekigambo ne kiba ne tumenya ekkanisa n'esituka. Nyina mukwano gwange yamenya ekkanisa teyasituka naye twagimenya n'esituka. N'otugulira ettaka wano eriri mu buwanana n'obuwanana bwa ssente. Ffe baani abagenda okuziikisa nga si ffe be baziika? Musajja omusiraamu abaddewo ng'atuwaana nti gwe bagenda ne musabira katono bwama. Lwaki ffe abasabira kisi ffe be basabira? Lwaki ffe abagenda osiika so si ffe be baziika? Okujjako nga Katonda atuwagadde nnyo si magezi gaffe. N'omala emyaka 2 bagamba yagenze kuziika naye nga si gwe baziika. Weebale nnyo omuyinza wa buli kintu. Weebale nnyo Katonda mwesigwa. Weebale nnyo Katonda ayagala abatayagalika. Weebale nnyo Katonda atakoola. Weebale nnyo Katonda atasosola. Weebale nnyo Katonda eyankwata ku mukono nga maama afudde taata afudde. Muwere Brian Ndumba ali mu Amerika. Ekitiibwa n'ettenda bikuddire. Weebale emikwano gy'otuwadde e Canada, South Africa, Australia. Weebale emikwano gy'otuwadde mu Africa, e Dubai, e Qatar, e Jordan. Buli we tutuuka e China, buli gye tugenda ne tutuukanga n'abazungu be batukima ku kisaawe. Weebale nnyo ayi Katonda. Weebale nnyo ebirungi by'otukoledde. Weebale nnyo Mukama. Weebale nnyo ayi Katonda. Weebale nnyo Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bikuddire era tukwebaza okusinga ennyo okuyimirira ku kitundu kino okuva emyaka 19 buli saani n'otuwa ekigambo ekiramu, n'otuwa ekigambo ekiramu, n'otuleetera abayambi, n'otukwatirako. Weebale nnyo Mukama tesaala z'abalabe baffe n'ebisuubiro byabwe byonna tebituukiridde era mmanyi kyowulidde okusiima kwange. Sirina bigambo bimala kwebaza naye weebale nnyo. Weebale otukuuma eri endwadde, weebale otukuuma ku nguudo, weebale otukuuma nga twebasa, weebale otuzuukusa ku makya, weebale ekyokulya ku mmeeza yaffe, weebale ffe abatalina mmere okuba nga tulabirira abaana bamulekwa ne bannamwana. Weebale Katonda era na buli abadde mu lukuŋŋaana luno nkusabira birthday yange erijja mwaka gumu okuva leero naawe olibeera awo nga gw'omu ku batu b'emmere, nga gw'omu ku bayamba. Ebyokulya tukuwadde biggwawo naye ebigambo Grace byayogedde leero, ebigambo Semugi byayogedde leero, ebigambo Talugende byagambye leero bibadde bituli naye nga binene. Ebizibu biggwayo. Bayibuli egamba mu Lurimba lwa Sulemaani 2:11 tigulawo eddirisa olabe embuyaga eweddeyo. Era Mukama tusaba n'enkuba erimu okutonnya erekeraawo tusobole okumaliriza emmisa n'abantu okubawa ekyokulya. Mukama ekitiibwa kikuddire era nenkwegayirayo Katonda totuvaawo n'omukono gwe tegutulekaawo. Weebale okunsonyiwa ebibi kubanga situukiridde naye Taata obadde wa kisa. Onsaasidde nnyina ne lwenyimiridde wano nembulira egirina ekoma ku bantu naye nga nze situukiridde. Ayi Mukama n'okukuuma era n'ompa omukisa omulala. You are not an easily angered boss. Onsaasira mangu era ekisa kyo kibeera kipya buli makya. Kubale nolaba amawulire baseekulya bano ne bannange bannabawako ne gurupu yonna okuganja kutulage gye bali kubanga sebani atalina nsobi nga bakedde kugamba kunoonya nsobi basobola okuzifuna naye emyaka gino gyonna ayi Mukama babadde bamukisa gye tuli. Weebale Mukama olw'okuganja. Weebale olaba serebu abajja wano buli lunaku si ffe abasinze ekkanisa ennene naye bafunamu ewaka na buli endwadde ez'obonyeza. Mukama nja kwebaza nakwebaza ku makyera kyakwebaza naye njagadde nkwebazeeko wano mu yeekaalu y'Omukama. Tukweyaza Mukama manyi n'omukyalo ojja muleeta era ndijano nga nyina n'abaana n'abazzukulu. Ekyo nakyo gyakikola kubanga nekyo ekibuuzo Mukama gyakyanukula Katonda gyakinyanukulira bulungi. Gwe Katonda nsinga okumanya n'okutegeera. Weebale okunkuuma
emyaka gino kitemanyirize bukudde olinyera Yesu Kristo badde nsaba tutwale eddakiika emu tukubire Katonda mu ngalo nga tuyinise tumukubire mu ngalo Mama Jona, Tata Jona, unakorwairo tusazeo tuishije musumba birthday yake birthday. Omusumba okwogera bwekyo twakozesezza omukisa guno kubanga kufa ekibeera kizibu nnyo okutuuka kwabo abantu abeetaaga ng'abakadde abalema n'abo abaana abato ne tugamba nga tukozesa omukisa guno naffe tugwe kwabo. Naye musumba njagala kusaba engeri gy'oli nti osaba bakadde ogenda kuba bakadde bato badde nsaba ne muganda wange mukyali omuto naye omubalire ku layini omuwa ekyo omuwaayo. Tweyanziza nnyo, tweyanze nnyo, batuwadde tweyanza nnyo, tweyanze nnyo. Enkuulire kuli kutya, yangu wano. Gwe mwami ani taata? John ani? Wene emyaka emeka ako John? Teeka wano nange njiweze mpenyera ekiteeka kawo. Katonda
Katonda akuumye omwana. Katonda yeebazibwe. Bafuna omufaliso buli. Amiina. Webale nnyo okusiima. Kale neebaza nnyo erina ng'anyumirwa oba asiima obuweereza bwaffe okuyimba enjiri. Olwaleero yambayo omuntu. Beerako omuntu gw'owa ekyokulya. Waliwo abamuyita mu mmotokayo n'ogenda mu kikomera kyo si kibi naye bw'olina abayitako nga bali awo bakolawo kaddaala tebalina kyakulya. Bonna tuyinza obutabayambira ku washpouts. Naye oba oli China, oba oli Canada, oba oli Rwanda, oba oli Dubai, oba oli Qatar. Beerako omuntu gw'oyamba oba oli Canada, oba oli mu America, oba oli Australia. Yonna gy'oli. Nkusaba olwaleero waakiri waayo omuntu engatto, waayo omuntu ekintu ekirungi, gulira omwana ebitabo, beerako gwewa fees, beerako omukadde gw'oyamba, beerako omulema gw'ogulira akagaali. Kano kyaki yakakuwa? Olaba kano kyaki yakamuwa yajagamba nga yeewalula. Beerako omulema gw'ogulira ku lusozi ogenda akumazeeko akasozi. Bw'abuuza lwaki leero oli mulungi nnyo omugambe ekitiibwa kya Mukama birthday ya pasita waawe. Amiina. Amiina. Maama oli bulungi? Oli bulungi? Tusanyusa okulaba maama. Olina emyaka emeka maama? Naye ng'otambula. Katonda yeebazibwe. Ndi mukadde emyaka n'emeka maama? 10. Naye Katonda tumugulire emigolo. Tusanyuse maama. Wamala ki eriiso? Sembera wonna. Yajja. Yakwata omuliro. Wajja omuliro. Nerirwanira ddala. Soko vya kati.
ese wano na buli ssekinnoomu okuva mu all walks of life okuva madiini gonna nga tososodde muto mukulu mukadde fenna nosobola olunaku olwaliro wano. Mukama twagala okwebaza, twagala kusaba bula twagala kwebaza olw'obulamu bw'ogondomoddeko eri omusumba waffe atasosola mu mawanga atasosola mu madiini ate ng'asaavinga abantu okuyita muggwe. Mukama tukwebaza olw'ekirabo ky'okuyimba nti nno eyo gy'atasobola kutuuka ennyimba ze zituukayo nesobola okuba nga zikwata ku mitima gya Lindako nsabayo omwana ow'okubbala kali dasi bute Abiri mutanu, abiri mubiri, abiri 18, 13, 14, musumba 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday Musumba. Thank you Brani wako. Mukama wange so mbadde nsawulidde kweli fa abamawulire. Bwebaza nebaza Katonda ngenda kwebaza abantu babika bitano. Asookera ddala era nga yasembayo ye Mukama Katonda. Oyo atukuumye emisana n'ekiro. Atukuumye ku kkubo mu bbanga ne kamaloko. Atukuumye. Oyo atukuumye ku nguudo. N'oyita ku bantu nga bafude. Katonda yeebazibwe. Ekyokubiri njagala kwebaza ekkanisa ya Worship House. Emmere yonna gye mulaba gye tugabidde abantu ssekinnoomu abawaddeyo. Waliwo ba celebrities abatuwadde emmere. Waliwo Kidda walime batuwadde emigaati 200. Waliwo protocol team leadingwa Mr. Mukisa. Worship House members abava mu prayer waves ez'ebusaabala buli lwakusatu enansana buli lwakuna ekiwatule ekyambogo primary school buli lwakutaano. Buli muntu obwedde awaayo ssente abamu baleese emmere ne bamembers ba church. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kyokusatu okwebaza ba DJ abakubye ennyimba zange emyaka 19 abali mabaala abali machachi mwebale nnyo. Mwenna aba church radio tulina church radio online radio. Twawezezza abantu omutwalo gumu ku church radio. 10,000 people have downloaded it. Thank you church radio. Online family YouTube Facebook mwenna abakadamu family eyo abaana b'e Dubai Qatar Jordan aba Emirates abo bo bafuuka bantu baffe ddala era tubasabira buli lunaku Katonda abakuuma ate abakulaakulanye. Njagala kwebaza Worship House family yonna abasaba services ez'oluzungu ezisooka ebbiri abasaba ez'oluganda n'oluzungu ezisembayo ebbiri mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you family, thank you radio stations, DJs, TV stations for the years of love and support. Mwebale nnyo bannamawulire emyaka gyonna mutubeereddewo. Mukama yeebazibwe. Asinga obukulu ye Mukama Katonda oyo omuyinza buli kintu. N'abantu abazze okutwala ebintu musobola obiteekawo ne batakola ki ne batajja. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama yeebazibwe. Era mbafulumiza akayimba kange ako bakayita Katonda gy'ali. Buli ali eyonga ogamba naye nze biriba bitya bino. Katonda gy'ali ajja kukola ajja kuwa. So nakafulumiza ku YouTube egy'ekiro kakyali just mu lyrics video naye ne video tugenda gishootinga enkya mu wiiki emu ejja kuba efulumye. Mukama yeebazibwe. Katonda gy'ali teweetuga tofuuka kirala. Katonda gy'ali. Olaba ndi wano leero Katonda gy'ali. Olaba ekkanisa yaffe efaanana bweti leero Katonda gy'ali. Webale nnyo Brian Wakko nakusabye onyambeko kuba amawulire. Webale nnyo beddala. Neebaza nnyo Spark TV Joelia mumbeereddewo emyaka gino gyonna. Seeguya mumbeereddewo Bukedde TV Bukedde mumbeereddewo nnyo. NBS Family ne Sanyuka TV mumbeereddewo ate mu COVID kyayitirira. Amiina. Ennaku ezo n'aba KBS nabo baafuuka bakwano baffe ba Solomon. Mwebale nnyo ddala TV z'abalokole. Amiina. NTV
NTV yemanyino tuteekayawo nga tutegeka 31st nagamba abasumba ab'amaanyi bategese natekayo abasumba abakabi naffe ne batuyisaamu awo. Thank you so much NTV. Mwebale nnyo Monitor for the years of love and support. Mwebale nnyo New Vision. Mwebale nnyo BBS TV. TV zonna sigenda mmenya mannya. TV z'abalokole zonna kanjogerere wamu channel 44 Top TV, Top Radio, abo be batandikira ddala Family Radio, Impact Radio, Dream TV, Bishop Chiganda's TV, Kingdom TV, Pastor Bujingo's TV, Salt TV, KS TV, Speech TV, abo ba King Wizard, Dr. Tim, abo bafuuka ba munju ddala. Thank you family in Rwanda, in Africa, Sudan, Tanzania, Kenya. Obedda nfuna messages. Mwena abantimbye. Thank you Big Eye. Thank you Abambu. Thank you Cookie. All the bloggers, Smith, muganda wa Kaizo omupya naye atandise otutwala speed, BTM TV, YouTubers, thank you so much. Waliwo ani ono YouTube omulala enako ziyanziyako interview. Ibra, thank you so much. Thank you Mr. Kafko. Thank you so much. Thank you so much. ABS, Pastor Jingo. Jengo, Pastor Jengo. Jali muganda wange. Amina. Mundabire munebalize nnyo bali kuyimirira. Sikyangu kuyimirira nga musumba taliiwo. Mukama yebazibwe. Mbadde nyala kwebaza. Thank you Habike. Thank you Habi ani. Habi King. Thank you so much. Seguya, I love you so much. President waffe. Seguya. President w'Olugambo. Webale nnyo bali ddala. Nze okuba tokuba nnyo owumbawumba muko nsiimye emyaka gino gyonna. Thank you abayimbi ba gospel mwenna temugwa mu maanyi, abasumba Young Pastors Fellowship gye twatandika ennaku ezo temugwa mu maanyi, Katonda gyali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you protocol team. Cookie namwebaziza nnyo. Thank you protocol team. Thank you so much. TV zonna ne radio zonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo ne Google TV ez'abalokole zonna. Thank you. Dani wange. Dani tuvudde wala. Oyo musajja wange nnyo. Dani musajja. Naye weebaza NBS ne weebaza Sanyuka oba ozingidde wamu. Naye okusinga ennyo ndowooza tukubireko Worship House Family Church mu ngalo. Thank you for the love, the support. Thank you so much. Okusoomozebwa tekubulawo bingi bwe naabitandika sijja bimala naye neebaza Katonda nti tuwangudde okusinga bwe tuwanguddwa. Tuwangudde okusinga bwe tuwanguddwa. We've won more than we've lost. Kubanga bw'oba ttiimu y'omupiira ku mipiira 10 ne bakubamu 2 omunaana n'oguwangula yeba Man City ndowooza sigyagala naye yeewangula gye tulina okwogerako ndi wa Chelsea Arsenal bambi. Kale n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo. Nina ekyandikwa kye mbali njagala okusoma njogedde nnyo ne neerabira naye kiweereza buli muntu ali eyo ng'ebintu biringa ebyesibyemu. Kano akayimba Katonda gy'alikako era ekyandikibwa kino kankibasomere kiri mu 1 Samuel 2:8 kigamba, He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He sits them with princes and has them inherit a throne of honor. For the foundations of the earth are the Lord's, on them he has set the world. Kubanga asitula abaavu n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. Ajja abaavu n'abanaku ku lubungo n'abatuuza waggulu n'abalangira. Era ensi n'okujjula kwayo byani. Kubanga ensi yonna Katonda yagisetinga oba yagitegeka era n'ensi etudde ku yo. Kale togwamu ki maanyi ajja kusitula ajja kuwa kyosaba. Bwe bubaka bwempeereza abantu mwenna. Bafaanizi bange mwenna oyagala nnyo endongo gyenkuba webale emyaka kumpi 2 kati tuli mu 18 19 nga tukoona endongo. Mwebale nnyo mwebale ddala n'enjiri n'omwoyo mutukuvu mwebaza ampa ennyimba ezo n'ampa n'enjiri. Mukama yeebazibwe. Feba ani okugamba omuntu nti wona naawona. Katonda yeebazibwe. Kyensinga okusaba baatireddako banange Katonda nga mulamu sijja kuweza myaka nanga siwasiza Okulya Embizi Mu Muzikiti. Katonda nkwatireko nti Katonda nga mulamu kye musaba kuba ye Katonda obutaweza myaka 4
Pastor Ben ono ayongereza Ben ono natandika naye church eno. Naye mwebaza nnyo Ben. Pastor Justin Nabosa, Pastor Henry, Pastor Michael, Pastor Wilfred, abasumba mwenna ne betu atandika nabo ba Philip, ba mwenna mwebale nnyo mwebayitala kama abaddizeewo byonna. So kama ambeere sikuona emyaka 4 nga siwasizza mu linnya lya Yesu Kristo yafa n'azuukira. Amen. Ate kati ne bafaaza tokibabuuza omwoyo omutuku faaza ngaagatta nga si mufumbo. Anti ate enjawulo eri etya omwoyo omutukuvu bw'akukkako okkirizibwa okukola ekintu kyonna kasita oba nga tolumya muntu. Omwoyo omutukuvu nze enjawulo yange omwoyo omutukuvu yakkako bulamu bwange okitegedde. Kuba kati natera okumbuza osabira otya olwadde nga toli mulwadde. Okuwasa dani emboozi ya baasidde si ya bufumbo naye nange kenyini enjala ennungi. Yes, 14. Mukama bawomukisa abali eri mukama bawomukisa ngenza muli baddembe okutwala ebintu byammwe mugenda eka.